Fe abana bekarasese tuli wumite ate kubera wumite kitegeeza mbwe kibuga kyatulema twali tubeerawo ekambala mu kibuga enaja nangumbi omanyi twavayo n'engumbi zaffe zizino enaja nangumbi enaja nangumbi kati sawa zino tuli mu kulima zino engumbi zatukozesa mu kulima. Bayimbi ki bosinga okwagala wanene Kampala boyagala okulabako wakiri nga tonnadda Kasese? Omuyimbi Bebe Wulu. Bebe Wulu. Bebe Wulu? Ono wakiwatula omwagala? Kiki osinga omwagalako? Andrew ye waddala. Wali omulabyeko ko maaso ku maaso? Mulaba ku TV, mulaba ku TikTok. Olina oluyimba lw'osinga okwagala? Oluyimba? Oluyimba kyo? Olwa Kasapiki. Soko tuyimbire mu Kasapiki. Buli omu awujja Kasapiki ke, obuliri abika bubwe, n'abamatama amangi, n'abazuwena bwawujja, awujja Kasapiki kazuwena. Kaako kayimba kenyimanyi. Koka komanya akayimba ka Big Side. Waliwo nakalala naye ka luzungu, nza oluzungu lunyita wano. Ayimba muko wakirira iniemu naawe. I will love you every day. Let me take it down to my hometown day. Let me down to my something day. You know how I feel. I will love you every day. Yeah. Awo. Sebo oli wakabi mu kuyimba. Rashid ko kuyimba. Oli ogezezzaako? Sigezezangako natebya okuyimba nze sibisobola sibimanyi. Nalabako n'olilibazo ne Kamenyu eyo. Lilibazo nani? Ne Kamenyu. Nemwogera Kamenyu. Ate kwogera kinze bali banjagalako mu bakolere challenges zaabwe zokka. Tebakuwa ku sente? Bambe 10,000 ate nga ntaddemu ne transport wa 3,000 bambe 7,000. Bakuwa 7,000 awamu. Era nkulabye nga teweeyagala n'engamba. Siyagala nakatono. Biki ebimu by'osisinkanye e Kampala ebikunyiizizza? Bakanyutomera wano emirundi egyo. Bakutomedde? Emirundi ibiri uyita wano piki usangayo piki uyita eno nusangayo emotoka. Uyita eno emotoka. Kampala yamwe abakulira muno nenza mundu akulira mu kyalo unyilete muno mu Kampala. Gwelindako? Wabadde osala kkubo yita wano eno piki nga eveni. Bakanyutomera emirundi egyo. Nga mbite eno wa piki ajja gwanga nga nesula eri. Piki yakubye n'ekusuula eri? Obadde olowooza ge ganene amakubo okutaba mu motoka? Ewaffe uyitawo bulungi wenza n'okumalawo eddakiika 20 n'emmotoka nga tenaba kuyitawo naye eno piki yitambulira bwetu. Musibe mutya mwena abatulaba amannya nze Jonas Ntongo mbaniriza ate nate ku nkutugafu omugazo gwa TV Files wenne katwengako genda ddala maaso kubanga ate osubscribinga ene sibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Awo olunaku olwaleero twesimye nnyo kubanga ate twegattiddwako omukulu ensangi zino agenda ddala maaso okubanga ate atrendinga ku mukutu ogwa TikTok alina sound gye yakola eya Omite. Munoonyezaako era weewaawo olunaku olwaleero tugenda kuba ate tunyumyamuko atubuulira ate embeera bweyimiridde obulamu bwe butambula butya. Ndowooza nga tetunagenderera maaso kansabe atubuuzeeko ate tuyongere n'ekyo kirese olunaku olwaleero. Mpoza ku batulaba. Abatulaba amanya gange banyita Katro Francis. Abanje banyimanyi nga Wumite. Yenza yakola sound ray. Ya Wumite. Ogamba otya? Jandri. Obulamu bulungi? Obulamu bwe Kampala si bulungi. Ate butya? Kampala iri mu challenges nyingi nnyo. Oguno mulwadde mulundi gw'okusesa okujja e Kampala? Kati mukuzooka angonge yanyilete Kampala awo enaja nangumbi awo yanyileta nga mbere nga nkola ku diary. Nga buli kanaku amba ngumi ezo. 2,000. Otyo? Kati 2,000 ezo zendyako langi zendyako nesapa nga njali mu tro. Nembera waawo nenyikolera busente bwange. Kati awo nembera nindaba asijasobola Kampala. Gwalinga mwaka ki? Kirabika wiseeko emyaka nga 7. Wasooka okujja wano e Kampala? Noddayo ewammwe e Kasese? Nenyiddirayo waffe. Nze Kampala yino
Kampala togisobola. Sigisobola nesawa zino sigisobola Kampala nze mbulira njagala kuidira ewaffe Kasese. Era nkulabye nga teweeyagala ne ngamba. Siyagala nakatono. Biki ebimu by'osisinkanye e Kampala ebikunyiizizza? Bakanyutomera wano emirundi egyo. Bakutomedde? Emirundi ibiri uyita wano piki usangayo piki, uyita eno nusangayo emotoka, uyita eno emotoka. Kampala yamwe abakulira muno nenza mundu akulira mu kyalo unyilete muno mu Kampala. Gwelindako. Wabadde osala kkubo oyita wano eno piki nga eva eno. Bakanyutomera emirundi egyo nga mbita eno wa piki ajja gwa nga nesula eri. Piki yakubye n'ekusuula eri. Obadde olowooza ge gane n'amakubo okutaba mu mmotoka. Ewaffe uyitawo bulungi wenza n'okumalawo eddakiika 20 n'emmotoka nga tenaba kuyitawo naye eno piki yitambulira bwet. Zitambulira kumu. Bwet kumu. Wabula tonsesa. Kale ogamba otya? Jendi. Pulidde gwe kato ani? Francis? Francis. Oli mulongo? Ndi mulongo. Omulongo omulala aliwa? Sister wange gyali awo e Mawaawo. Naye mutumidde Mawo. Mawo kisangibwawo? Kasese. Katale akolerawo ku katale awo ke Mawaawo. Ye babiri abamwita Nyangoma. Monica. Ate mulongo omulala? Batuzala nga tuli babiri. Omulala ye aliwo omulongo? Tekubeerako omulongo omulala. Tubeera babiri. Asooka yabeera Nyangoma. Owokubiri n'abeera Katu. Yanze yabeera Mutro. Olinayo ku baganda babalalala? Gye bali. Bameka? Tuli bana 8. Bana 8? Mwena mbeera Kasese? Tubeere Kasese. Ate ffenna tukwata ngumbi tulima gye mirimu gye tukola. Musinga kulima ki? Tulima ennyaanya, tulima omuceere, tulima bino bikasooli, okusinga nnyo kasooli oyo. Muzeeyi wo ye gy'ali maama ne taata? Gye bali bonna balima gye mirimu gye tukola tulima tetwasoma. Badde naatera okubuuza tewagenda ku ssomero? Nze saasoma nnyo kiri awo. Wakoma mu kyakumeka? Kale nze saasoma nnyo kiri awo nakola senior 3. Ebintu byali bikwanguyira byali tebyanguwa kosalawo wavaawo ebintu tebitambula bulungi mu ssomero oba? Nali musiru mu class. Ng'okwata kyakumeka? Nga nze azembayo. Nga gwe kwegamba ebintu byaganya ddala okuyingira mu mutwe gwe? Kati gwe wumanyi maasi. Okubeera nga unyubala mbu X unyubala Y kati nze bya Y ne X nze nsobola kubikwata. Busima find X ogi. Ebya physics ebintu byali binyukubisa omutwe kiri kyawayingiramu nze just mbera mu ng'ekisasani nembera mu bwendi nga ndunulira bwendi. Nali nenziramu nakaddamu emirundi egyo. Kirasi ki? Senior 3. Omanyi senior 3 ibeera ngamu? Wabulayo senior 3 ebeera nkambwe. Jjukira osuulira ne subjects. Kati gwe wasuula kino otwala ki? Nakola kale nali njagala kutwala Ekiswahili olwakuba njimanyi. Nange neno Kamasi. Kamasi yona wali ogimanyi? Nali njiga umanyi yo biusoma obilaba. Naye biri bya physics banyigamba mbu copper dioxide was heated state what observed kati nze nali ndiwo. Ulioko nyibuze mbu what was observed. Nga byakutama. Sibyagalira ddala nze bintu by'okusoma nali musiru. Kati oluzungu ddwe olumanyi? Manyi mu katono. Naye simanyi nnyo naye manyi mu katono. Kati soko njogeremu kawo ku luzungu olina ky'oŋŋamba. How are you? I'm good. How are you? I'm good. How is everything? The thing is not good. Why? Kampala is very tough, it's very hard. What brought about that? What brought it? They lied to me. The people they were calling me different phone. Everyone could call me, come in Kampala, we are going to give you money, we are going to give you job. Now where are the jobs that we are going to give me? Where are they that I'm doing? People promised you jobs in Kampala. A lot and a lot. So what happened? You're here in Kampala now. Those ones who were calling me, they are not found.
kyotegeeza sibalaba kati sawa zino omuntu yali angubiddeko nga ngamba nzija gambala kati sawa zino mugubira simu ekulaga mbu teriiwo mbu teyabangako kati nze muyagala gambala mwino mbere weteekamu ne transport wojje tuli bandu abo banna abava e Kasese tusula mu lumu emu tusula mu katanda kamu sente bwetuba tukozemuuko katugambe nga tugenze wali ne tukola mu kasente kafe katulyako kati nze mbulira gambala yimbize wano kati oddayo ddi waliwo kale eno bukyanga ntuuka wano eno wiiki esoose nagimaze egyo enja lunaku lwa Monday today Tuesday luno olunaku wiiki yange emu n'ennaku ezo bbiri banaye bannakampala bakwesizza bubi naye bannange temuyita muntu bwotyo atindiza olugendo ate n'omusuubiza byoya byanswa ate ekirala nze nguba mulanga wange eri gavumenti n'abazadde abali eyo mu byalo tuukiriza mwana we okujja wano egambala kukola mbu baba teyasoma muleka abeere mu kyalo olwaki kati muno mugambala agenda kukola mu mulimu ki emirimu gyegirimi mulimu ki muno kambala yonna sawa zino eri clean temulimu bana abatunda simanyi abatunda capati mu ddaala temulimu bana batembe tebirimu gwe nomala n'ojjangu eno gambala awe bagenda kutika olubuto oba ogenda kubeera mubbi okakasa byonjogera mbiraba ndi mukubiraba nze ndi mukuyitayitamu mugambala bino buli kimu njiraba buli kimu akirabyerabye edda kati sooka otunyumize Kasese eyo inayo omukyala mulina omukyala bamuyitaani eri bamuyita Biila Irene mwefuna mutya nze nali nyikolera emirimu gyange nange nemukwana nange okimanyi nange ndina omutima ndina laavu nange ndi mundu olina omusaayi siri kiti otyo wewamukwana namugamba ndi ngwagala nanyigamba kweri wikakasi ndi nangamba nsoka mbemu obudde njilowoozeeko nemuwa obudde nakilowoozeeko nanyikakasa nandiri ndi waddala yakakasa atya nti oli waddala anti nali mwifaako mulaga ndino ngola nnyo omwane ku ssente sente nzizumuwa kati sente muwaza ki mugulira buli kyayagala emmere engoye abakyala b'e Kasese bo tebaagala ssente tebali ku ssente kisinziira naye okusinga nnyo abakyala b'e Kasese tebaagala nnyo ssente baagala keeya umulage ndino umufaako ebintu ntuwe bityo kati ali waka yafumba ettooke katuulaba bukyanga ntugaano okutegera ndino bakola abantu b'e Kasese simwanga n'ekikumi n'ekyo leka naawe alinawo akaduuka ke katono ka bizinesi ke katono katunda biki katundamu obutunda ebintu byokunywakunywa ng'ebyo naye anyikubira mbu anze ndi bulungi ndina abaana ndi bulungi bwe wakamukolera aka bizinesi omuwa kapita wa sente mmeka kati mulimu ebintu bw'oba ng'olina amagezi go mulimu ebintu ebitatwala ssente naye bisobola kuba nga bikuyingirizamu mbolambola ku ssente zo ndina wakuuma kana kasika popcorn ukamanyi osiika emberenge ndinamu ne fridge otyo ebyo bintu abantu umanyi eri omusana waffe mungi Kasese kati omuntu bwalya katunda waline ka popcorn ng'obulamu butambula mbolambola bwe buti muyina ku baana ndina abaana bameka ndina abaana babiri bwolina emyaka emeka nze ndi wa 1996 ng'okyali mwana muto ndi wa 96 kati sooka onyumiza obulamu e Kasese mububeezaawo butya okusobola okuba nga ate obulamu butambula kati olaba wano egambala zikulimba gambala eno mbi e Kasese waffe walungi biki ebifuula Kasese okuba ennungi ekifuula Kasese okubeera nnungi bintu bingi kati ngaffe tulina olusozi Mountain Renzori iri pati ku Mountain Renzori tulinawo ekinombe kino tusimawo malamu ono gwe bazimbisa ku mayumba abantu abo ne bafunaku emirimu tulina eno mubuku irrigation scheme ugimanyi nagiwulirako kati awo tulimawo kasooli ekirala tulinawo enyamwamba liva nyamwamba iletera amazzi bwe gagaze ileteramu guno omusenyi ereteramu n'omusenyi ne mugusena
ne mugutunda. Waliyo gye tukubira amataffaali eri kati bobere kasese tusobola kusirana ngano gambala kati no gambala usobola busirana kati nga wanonze ngole mulimo kisaso wagezezako noonya ku mirimu e Kampala negibula. Nze nobombo mulimu gwe gambala sigusobola nze mba njagala nyidire waffe nze nina ebintu bingi byensobola kugamba nti gavumenti bwenyiyamba nemba kino nekino nekino nze gambala mba sijagala. Nga ki byagala gavumenti ekuwa? Ekisooka nze ngugambe ffe twasoma abantu bangi kase twagala etrakit ukitegeera olwokuba ffe tulima nnyo tulina amandimiro mangi njagala etrakita njagala zino mashini zino zikuba kasooli simanyi bo zimanyi nzirina nesimu yange iwaddewo omuliro naye nsobola kukulaga nti ffe n'abalenzi bange tukola mashini ezo nzimanyi. Mulimi omanyi ozikozesa? Nzimanyi ngugambe nzimanyi nobonyigamba zikola zitya nze ngugamba engeri gye zikolamu. Naye bannayuganda nga baagala nnyo obulamu bw'e Kampala gwe kijja kitya nga gwe tebulina kunyumira? Nze n'emmere y'egambala ugiraba nze yinyirama bagala nnyo enkoko bagala nnyo chipusi nze twamanyira kuba nga tuyirira obundu nga tuyirira muwogo nga tuyirira matooke naye wano buli omu chipusi buli omu enkoko. Gwe chipusi togirya? Beeramu butro mungi abeeramu. Bakugamba birwaza? Tebirwaza okujjako nze nga nze sibyagala ebintu bya butro ebyo chipusi emmere ng'abakyala ebasinga ojjaga mukyalo kyakusabanga ku chipusi na chicken? Nze chicken bwaba yagala enkoko agisala netugifumba netugiri naye nze sibirya ebyo. Toyagalira ddala kwesembereza? Tonnagendako ku mabaala g'e Kampala? Ate ngendemu nga sirina sente nobwe mba nzirina nsobola gatteka ngenda mu bbaala obange nyisavingira obusente bwange. Tumanyi sawa zino abantu bewaffe banyilinze okulaba Kampala ngenda kujjayo ki kibalinze kati unyigamba ngende mu bbaala ate nga waffe banyilinze ndina emikono gyange nesawa zino kangulage ne video wano banyilinze bagala mashini ezikuba kasooli ndowooza kasooli sawa zino atandise kubanga akola ki amera muwanvu atuuka mu mwezi gwa 7 tugenda kubanga tukungula kasooli kati twagala zimashini ngaezo sizo neddako tulime bwetu tubeere nga bize kitegere kintu ekyo. Onywa ku mwenge? Nze gwandema bwengunywa nga sawa zino ndaba kino ekibuwa kyonna kiyitoloola kati ebyo biki ebyo mbeere musirusiru. Okimanyi abantu ku TikTok balowooza onywa ku mwenge? Nsigunywa sigunywa kati sawa zino wumbulira nga nyunywako omwenge. Oli musajja mulungi nnyo towunya na mwenge. Kati tuulaba obadde okyandaga ki? Njagala kwiragira wano mashini kujjako simu yange nga muliro gunyisaleko. Ogamba mu mashini ze musinga okuba nga mwetaaga? Mashini etrakita ng'ebyo betwagala ffe tetwagala sente nze nobomba sente sawa zino nzikuddiza sente zo. Mashini gy'oba oyagala? Njagala etrakita njagala zimashini tuli balenzi nga 10 wali gye tubeera wali ku geto. Ne Kasese mulinayo geto? Ate lwaki tetulina mirimu kati bwemwe timulina mulimu ngaffe abavubuka kati muba mwagala tukole mulimu ki? Mumiti oli munyiivu bulala oyagala mashini. Kati nze nzanyuse nze kati eka nabagamba ki nga nzirayo nga sirina kyendina luli najja wano najja na ngumbi najjayo engumbi just one ho engumbi gye najjayo kati sawa zino balinze kati wagende gamba nze nali zagala. Engumbi wagijjawa? Najigulirayo waffe naye sente nazijja najja na ngumbi awo. Obulandeka kakati njagala twogere ku sawundi ye egenda ddala mu maaso kubanga ate etambula ku TikTok. Wali ku ki okwekwata akavidiyo ng'ogamba abaana b'e Kasese muli womiti? Olaba kasooli gwe tulema nga muyina ebintu bibitirivu. Kati oyo kasooli agenda mu sikimu tumulimula omuzungu. Muzungu yennyiniyo? Kati ye muzungu yateekawo irrigation scheme atuwa ne kasooli ne tulima n'amugula n'amutwala. Kati ye yatukola bulungi. Wow, that's amazing. Mbadde nkubuuza ku sawundi ye ya Umiti gye wakola. Wali ku ki okubanga ate okola sawundi eyo n'etambulira ddala?
twali tuli awo in fact nobogenda ku gundi ku soundray ulaba ndi emabega waliyo tukutuku emabega walala ulaba machine ne kubaka swali twali tuli awo ku scheme kati nange nengamba ndi nawulira abantu begamba nga bagamba bali gumit nengamba lwaki ffe tetubeera wumit ngaffe abekasese ngomanya kigambo gumit tekitegeeza nze manyi nze okubeera wumiteko kubeera ndo oli mundu wa ddala ate byukola biri bya ddala ate kasese tuli bandu ba ddala bagamba abaana b'ekasese mulina ekibuli okimanyi kyekiti ande ekibuli kijja nga bwetulaga ndi tusobola kutufaako bwetulaga ndi noli w'amaanyi naffe tukolaga ekibuli umayina okubamu ku bantu empi bye tetubikola ffe tuli balimi tulima ffe tuli balimi okulima kyekintu kyammwe ekisinga naye temwagala babakwatira ku bakyala eyo ekasese ebyo biri wonna neno gambala mbirabyayo ndaba abantu babakwatira ku mukyalo wa munne nze nenyibuuza ono olina kwogezaako okukwatako ne bagamba okwatako waaki nze ndaba mikwano gyange gino mulala gino gye tutambula nayo gibeera nga gikwata ku bawala ninyigambi katono baba mukubire mwabaddewa eri gye tusula eri jasingaawo wabweru nga tuli mu kulya ku kamere kaffe abantu bo bakutegeera kati bakuyaayaanira engeri gy'oli serebu gy'oli fesiyo gy'eri buli wamu kati ne bananyaninira nze sirina ssente oyagala ssente nze njagala mangureda njagala etrakita esinga nze njagala etrakita nga nve wano tugende tukole ne pati y'etrakita bemuna jimu gwe nalaba nga ye sawundi yeekubye yeekasese kati abantu bakulabira mu kiti ki kati sawa zino ekisasinzayo nze okunyiiza sawa zino abewaffe bagamba mbu oli mukola sente ziriwa sinaba nakuziraba bagamba oli mukola sente bo balowooza ndi mukola sente nakamalayo wiikyage emu naye balowooza ndinira sente naye sawa zino mbulira ndya n'okujja waffe buli omu ajja genda tweyo ku sente naye bwe munanyamba ne mungulira trakit awo basanyuka gavumenti gikubira omulanga gavumenti nze Mr. Wumit ngubira omulanga wange ku ministry wa agriculture nze njimanyi mulina mashini nyingi naye temuzikozesa muzituwe ffe tuzikozesa tumanyi kuyikozesa tumanyi kuzikozesa ne tujja mu sente tuli balenzi bangi tutulina mulimu ku makubo mwatugobawo kati mwagala tubbe mwagala tuddewa ffe twamanyira kulima tetulina mulimu gwe mulala gwe tukola nze nengugambe nobamba wano kambala mulimu sigusobola tosobola gukola mbozi ngonzibenderawo enyumba nongamba mbere nga nzija nenzoloza mu rent awo nzobola naye unyigamba mbunze mbere nga nyita mu motoka nga nyita mu piki oyagala nviireno kati gwe mmaze okulaba piki ze zakumazeeko pulaani y'okwagala e Kampala sina piki nze kamba iri expensive katulaba ewaffe tulya emmere ya 2,000 mu hoteri bakuwa etooke bakuwa n'ennyama 10 ezo okakasa no ugenda mu hoteri nogamba njagala etooke njagala poso njagala n'omuceeri ne babikuwa bo tebakuddamu ugenda kusasula omuwa 2,000 akuddiza 5,000 wagenze ng'otuula butuuzi mu hoteri nga manyi engeri gyali gambala bwe banzaba nnyingi basobola kunzijako 5,000 watudde mu hoteri ki sijijukira eryayo nze ndi mupya mukambala muna ne bwe mmala mu myaka 10 sisobola gikwata kambala nnene kati gwe tosooka buuza abantu babuuza emmere ya wano bannange ya ssente mmeka nze manyi ndi kyekimu Uganda yonna kyekimu buli kimu nze engeri gy'olaba wana amafuta ga 5,000 n'owaffe ga 5,000 manyi kyekimu sebe ebintu bikyuka nali sikimanyi era kati wooteeri zeeno tomala gatuula njigiriziza ku wooteeri osasula $30,000 ezigula waffe epoloti wama wali epoloti y'M30,000 ng'olwo kipimo ki bakuwa half poloti futa 25 ku 10 ku $30,000 y'omukyalo waffe ate akakadde aka bakuwa full poloti namba ngenda kujja nfunayo poloti eyo wammwe gyeziri negamba leeno ulaba ono nadda noyibuuza bagenda kukola ki abantu batambulira kumukumu
ono olaba ekigulupu kigenda eno olaba n'ekirala kigenda eno n'ogamba kangende ne bano utuuka eri buli omu nayawula nagenda eno n'omulala nagenda luibuuza nze ngenda wa ebigulupu wabisanzeewo eri mu kibuwa banyetwadde eri mu kibuwa nga tugenze kukolayo bwolayo abantu batambula nawe n'ogoberera nenyigoberera abo bututuuka wali mu maaso omulala nakwata eno nono nakwata eno nange nenkwata eno nengoberera omulala bwe ntuuka wali yalinya boda ali gwalinyewo ki wasigadde otambula nze nensigala waawo kati okukubira emikono gyange nengamba nti ndiri wano ewumite bannange Kampala ekumazeeko pulaani nze gambala sigisobola n'obumbaki sigisobola ate mwe abatalina emirimu mugambala mwe simanyi najja wano Kampala kuyiya dda mu kyalo ulime ukwate ngumbi ulime bakwita usime gundire ebinya ulime mwanyi ulime kasooli naye Kampala muno temuli pulaani either option ziri biri ukwate sente zo ugende wabweru wikolere sente naye okubeera muno mugambala nze sobola n'obumbaki umite biki ebirala byobadde okola ku comedy eye kasese guno sikolangako ku comedy naye ng'ate eyo sound okubanga oli mulungi nnyo mu bintu bya comedy bino senga oba obitandise kati mbitandikira wa sirina connection naye nga byobyagala mbulira mbyagala naye sirina connection kati nogambala nze kintu kinzobera omuntu akulaga nti nakuliko naye bwomukubira simu tasobola kugikwata yadde okukuyamba nti oba kuyamba mu kino oba kiri eza babasobola kukukwata akubuloki nga bwomungame nti agenda ku emitwalo 10 agenda naku emitwalo 2 ye nali emitwalo 8 kiki kale birungi ki byosobodde okuba nga ate ofuna mu TikTok essaawa zino kuba ndaba buli omu kati akwettanira ndabyeko videos ez'enjawulo ng'olina abantu bokola nabo challenge ofunyemuko kalungi kati zino TikTok okubeera nga utulangalanga obulango temukyali muzendre nze agenze mu kyalo nenyirimira nzinga gwali muno mugambala sikulimba kati mwabagambala musobola kuwakana abangi bantu begambala bali mukunyigamba jangu overe gambala jangu nange nembagamba mujje tugende mu kyalo lwaki mwe abantu begambala bamutuka mu kyalo tosobola kumalayo ennaku ezo ugamba nti kyalo kinyitamye nange kambala inyitamye zizo kati ngayo manguladde nze ne bagimba nengenda eri nimbeera nga nyikolera mirimu gyange eyo escavete eyo bomaze wajjidde kuki ng'ova Kasese twajja ne basi adde manyi wazze weevuga nga nzijjawo emotoka ate piki tolinayo piki eyo ku kyalo sirina ate akagaali sirina agwe otambula otya obeera ku kyalo tulina omugaga waffe ali awo yalina mashini atuwa tukutuku ne tubeera nga tuyitamu nga tunoonya emirimu tukuba batwa sente ne tumwakozize naffe natwako katono ke tufunyeeko kati naffe twayagala naffe tuyikozese walabyeko ku bayimbi ano gambala nalabako no lilibazo ne Kamenyu eyo lilibazo nani ne Kamenyu Victor Kamenyu ate kwogera kinze bali banjagalako mu bakolere challenges zaabwe zokka tebakuwa ku sente bambe emitwalo 10 ate nga ntaddemu ne transport wa mitwalo 3 bambe emitwalo 7 bakuwa emitwalo 7 awamu bayimbi ki bosinga okwagala wanene Kampala boyagala okulabako wakiri nga tonnadda Kasese omuyimbi Bebewulu Bebewulu ono wekiwatula oyo omwagala kiki osinga omwagalako Andrew ye waddala wali omulabyeko ko maaso ku maaso mulaba ku TV mulaba ku TikTok olina oluyimba lwosinga okwagala oluyimba oluyimba kyolo olwa Kasapiki soko tuyimbire mu Kasapiki buli omu awujja Kasapiki ke obulirira bika bubwe n'abamatama amangi n'abazuwena bwawujja awujja Kasapiki kazuwena kaako kayimba kenyimanyi
koka ko manya kayimba ka Baby Side walo nakalala naye ka luzungu nza luzungu lunyitwa ayimba muko wachirira ine munawe I will love you every day. Let me take it down to my hometown there. Let me down to my twenties there. You know how I feel. I will love you every day. Yeah. Awo. Sebo oli wakabye mu kuyimba. Rasta ko kuyimba. Oli ogezezzaako. Sigezezanga ko natebya kuyimba nze sibisobola sibimanyi. Naye ng'osobola okuyimba nja kubeera manager awo. Sagala kulimba sibisobola. Kole sente ove mu kulima. Katuloza mu music muli mu sente. Kati Rasta talina sente. Azirina. Beba ina sente era katuloza sente zalina zijja mu music. Azijjewo. Ayikolera emirimu y'emirala wabweru engeyo. Katuloza mu music muli mu sente. Temuli sente. Temuli mu sente. Ade manyo ngambe tutandika okuyimba naafe tukole. Ati abayimbi omanyiko Rasta yekka toyinayo balala b'omanyi. Ne Bobi Wine mumanyi. Bobi Wine Kibanda. Ye buli omu amumanyi. Naye mumanyi. Mu bakyala ate. Waliwo omuwala yali anyimbira nnyimba ze nga nnungi za mukwano. Ani oyo? Ono bamwita nani ono? Irene Ndrale. Kayimba ki? Kano kayimba yakayimba negundo ono bamwita ani ono? Aziza Zioni. Kali kayimba ki? Like pen and paper. Ati yali Aziza Zioni. Bamwita Resignature. Resignature. Like pen. Omanyi Resignature na Aziza Zioni bayimba. Eddoboozi lyagala okufaanaganamu. Okay. Kale nga tumaliriza siibula abantu. Abantu ba ku TV nze Mr. Umite enyiyanza nawe kunjaza wano. Nsiimye webale kujja bambi. Nange nziimye mwabalinyi kunyiraba. Mumbagire ku government yituyambe ffe abatrasuma naffe nesinga lwaki tondwala mu parliament nembera MP w'abatrasuma nemberayo mu parliament. Kasita yiiya awo ndowooza tugenda kuwolekerako ogende. Naye parliament tomusobola gavumenti rino njikirire western yonna nga nze trasuma nga mbeera nga nyiyamba bano abavubuka bano abatrasuma nange. Eyo inayoko ekitiibwa ky'olina oyo teweesimbayoko ku chairman w'abavubuka eyo ku Kasese. Nali njagala naye banyigamba ndi mwana muto. Just naye simbako ku ssomero nengwa banyisuula wansi. Wali weesimbye ku kyaki? Nali njagala mbere food prefect. Era ntegedde tosukka waawo. Nekigaana ne bagamba gw'olya nnyo. Kyekya kisinga okwagaza ekifo ekyo ky'oba food prefect? Okulya nnyo. Nga gweyagala kamere? Kati tumanyi ku ssomero bakuwa kamere bwe kati. Okutegeera ndi ku ssomero twali tubonabona ku ssomero. Umanyi omunino ugumanyi? Omunino kyeki? Esupu ono w'ebijanjalo aba asigalamu wansi oyo supu. Abeera nga akutte abeera ng'omukwafu. Tebateeka mu butro abeera mu woomu tumukwate ne tumuteeka mu cupa n'ogenda nayo mu kilaasi ekiro ng'osoma nguli mu kunywa ate nga nzoma ki nali musiru just nali ngenda kubeera nga nsedekereza abaana bagende nze nga nange nga ndimukukulira eyo mu kusoma. Oyagala kukulira bukulize eyo? Kukulira eyo tata wange yanyigamba mbu gwe genda oli musiru sikyaddamu kubeera nga nyikusasula school fees nange ne mbivaako by'okusoma. Ogambye essupu bamuyita atya oyo? Omunino nali nzomerawo Lubirizi. Lubirizi oba Lubirizi manyi? Lubirizi district awo. Manyiyo. Lubirizi ku bridge tumanyi bridge ya Lake Albert ne George kati bo crossinga ogenda Lubirizi district. Bambi. Kale sibula abantu. Abantu ba ku UBC mbazibudde sitalina bindala bya kwogera okujjako nyiyanziza mmwe bale kumba matu gammwe nakumbulira. Kale n'olw'ensonga ezo tugenda kubanga ate tusukaawo oyo yeewumite amannya g'amatuufu. Kato Francis leero atukyaliddeko kubanga ate tunyumyamukko naye. Weewaawo kale ndowooza gwe yakatwengako gendera ddala maaso kubanga ate osubscribinga. Nze Jonas Ssentongo Mukutu TV Files mbeere bulungi mweraba.